Right, pato Uganda omuntu wawansi baganda bange mbalamusizzaako mwenna. Igenda gityaka network akagezaako zoganya. Mwenna babuuze lwaki nkoledde ku page eno leero simanyi. Kwa mukimanyi tu page eno baagitwala naye olwaliro kwe tuli. Kangeze ko bati batujjeeyo tugezaako gikomyawo temugamba nti gwe gyakira muno ogitwala page batuga baagitwala. Sharing ateke nyinyi aliko pato Uganda omuntu wawansi page tugezaako gikomyawo lero kwekoledde sikoledde kwa be friend. Koledde kwene ya feri ekadde ya struggle tugeza kulanga tulwana tikikomyawo sharing abasharinzi simanyi bana tuzoganya naye katulwane tulabe sawa yonna oya ate ekiriwo toyenda kigenda maaso page baji yakinga netugezako lwano gikomyawo kitwakirera okoledde ku page neya struggle tugeza kulanga tukomyawo page zonna ezawambibwa so katulabe bana tubakyeyo tugeza kulanga tugikomyawo titwakikwende ku not siri eri kajiri friend eri empya gitukolyako olwaleero leero wano wendi naye tugakwa tubaluka saa yonna in the memory of Bishop Lwanga tandise n'obuyimba buno bubiri naye ate tutambule olutabaalo sawa yonna baganda bange tegakwa tutandika ebintu bino byayogerwa it was a prophecy byalangirirwa otubyogera abantu balowooza nti abaina propaganda abantu balowooza nti abaina malisi naye we are always talking sense we are always talking reality katumaliza akayimba kano tubenga toyogerayo pato Uganda omuntu wawansiza atuddewo na bulwaliro
sharing a sawa yonatandika okubaluka sharing a sharing Alright, pato Uganda omuntu wawansi mbalamusiza ku baganda bange mwenna jigenda jitya manyisi birungi si birungi season yeno eya Easter onakulwa leo ndoza lwa Good Friday. Good Friday tuli Easter season running ndoza up to Monday na ye birungi si birungi naddala eri Catholic community mu ggwanga Uganda ku lukalu omundugavu Africa East African region wamu ne ensi yonna tuguddemu ekiyongobero olunaku lwa leero wetuviiriddwako mukama waffe Bishop Spriano Kizito Lwanga okuva Kasozi Lubaga. So mbeera yakinyika gobe mu ggwanga Uganda, mbeera yakinyika gobe mu baganda baffe abali mu ngobe mu zikiriza eno ey'obukatuliki, ngobeera yakinyika gobe ku bantu bonna abagoberera enzikiriza eno okuva e Roma. Ebintu bino tuba tubyogera nga bantu balowooza tuli mu propaganda, ebintu bino tuba tubyogera nga balowooza tuli mu malice, naye these things are real. Bulijjo mbagamba it is always time, it is just a matter of time. Bulijjo mbagamba time is the best judge. Osobola okulimba, osobola okukola ebirimbo byonna osoteeka buli kimu kyonna ky'oteekawo naye time etuuka ne ku exposing. Olwayo tuguddemu ekikanga naye ebintu bino byayogerwa. Mukama wange bino yabyogera ndowooza mwezi gwali gwa December after the death of Sheikh Nuh Muzata. Tubali tubagambe ebbanga lyonna there is a silent genocide in Uganda naddala mu kitundu kino ekya Buganda. So ebigambo bino Kajubi Fred yabyogera ndowooza ennaku z'oli mwezi alinga 5 if I'm not mistaken, but it was last year around December. N'alabula mukama waffe ono Bishop Lwanga nga doli zimaze okumulaga nti indicators zonna zaali ziraga ku ground nti oluvannyuma lw'okusaanyaawo Sheikh Muzata lutabayisirwa n'akakundi kaakabatugumbuzi ne bagamba bano basiba ennyini baali bamaze okutala ku lisiti yaabwe nga tekuli muntu mulala yenna nga Bishop Lwanga yaddako. Bishop Lwanga n'alabulwa era message eno yagifunanga kenyini yakyogerako ne ku kituuti n'agamba bira ku social media. Kenyini yakyogerako n'agamba era yafuna amasimu nga yafunako n'amasimu lumu nga gamugamba ogenda kuttibwa mu bigambo bye kenyini ng'abyogera. Kati yenembera bwe tuwangalira olunaku lwa leero rejimu gye tudiiringa nayo y'abasajja bakanywa musaayi. Bano basajja they are just trying to kill. Leero mugenda kutegeera eno secret weapon gye bayita obutwa. Nga tukyalinda mukyalinda ezisa y'akaweesa ekomewo, tukyalinda assassination zikomewo, waliyo eno secret tool weapon ate nga tabayisirwa wadde nga agikozesa ebbanga lyonna. Teri dictator yenna ali ku state yayo tabayisirwa mu nsi yonna atekozesa weapon eno. Teri atagikozesa eno weapon yakatwa give nako. Tetandise jjo, tetandise leero. Eno weapon yakatwa wetujoogerako ye yayimpisaanyawo ya president wa Uganda yasooka kuteesa nga tebakozesa na muganda omusaanyaawo. Weapon katwa si mu ggwanga Uganda bokka ne baba mu diaspora bakamusanza London. Weapon yeno tubadde tugyogerako ebbanga lyonna. It is a secret weapon. Emu ku lutabayisirwa tuulu zaakwatako okulaba ng'asaanyaawo be yeetaaga okusaanyaawo. Muganda waffe Kabuye Boston embeera mwewangalya mugimanyi. Teriiko wawooli yonna bagikusanzaawo. Secret weapon.
ate kati jangeno substitutinga mu bagala kuva ku nkole lyo ku assassinatinga of course bajeji virako dale entirely ne bagala kati koze seno nnyo kwa bakimanyi basokola ki report kyo nekifunga wenda byenda bakoba lero nga avaayo naye mwe mulina stake kimu ggwanga lino omuntu omanya yonna gy'atalina eno wipoliniza abayisizo abadde nga gikozesa ebbanga lyonna wentandika kulistinga abantu be basenga bakozesa butwa birereka twabyogera sali kweno page badde kweri eri empya eyakajubi Fred Kajubi last week ne bagamba plot weri kabyo ketadde yawo ne bagamba plot weri tagi gibagala kati okulanga batagetinga bali religious leaders bonna ne ba cultural leaders atenga obulumbaginya badde businga okukolebwa ku bannaddiini abayisiraamu sazino utabayisirwa ayagala soka kati kuyenjebula bonna buli gwamanyi element yonna gyamanyi that it is a threat to his life presidency yonna gyamanyi buli mpajiruwaga mu ddiini yonna buli gwamanyi ndi mpajiruwaga mu bukatuliki mu busiraamu mu protestant gwamanyi yenna nti ayogera alina eddoboozi eriri vocal that is a critique of his regime inkikumu lya kino ali ku lisiti egenda otugumbulwa muwaso Catholic community kino kakibagambe teriyo revolution ebaddewo mu nsi yonna terinayo gende South Africa genda mu nsi za Southern America genda mu nsi za Europe teri revolution ebaddewo inga religious institutions tegirinamu impact kati n'obutabayisirwa amanyi impact ya cultural institution yonna kyevabula obwakabaka bonna yabuvuuza dda zonna ba leaders bonna ba cultural leaders bonna yabacompromisinga teri muganda ayinza kugamba nti olwaleero ali proud of the kabaka of Buganda webajja tuka bamulangiye naye nti afudde mu ngeri y'amatankane ensi egwemu ekiyongobero ite same way banekigamba n'omuntu ne kabaka muwenda mutebe bagenda tuka bamulangire we batyo ebitu byatu byogera nga mubuusabuusa kati amanyi impact ya institution zizino amanyi impact ya cultural institution yonna amanyi impact ya religious institution yonna kyekyo lwaki zonna yazivuuza oluvannyuma lw'ocompromisinga state institution zonna yalina okuresortinga ku zino non-state institution zonna naza compromising balida bonna kyekyo lwaki teri munnauganda yenna whether you're coming from Busoga region whether you're coming from Bunyoro region whether you're coming from Toro region ayinza okugamba ali very proud of the nature of operation of their cultural leaders taliyo kati eno silent genocide gye tubagambe ebbanga lyonna ensi wegenda ekyuka oyinza obutala bamasaka gye bakola ekasese ne bagenda bakuba eno weapon kubanga abadde nga agikwatako buli wadde nga ayagalira element zonna zadde ayagala okueliminatinga abadde nga azeeliminatinga kati bino ebintu tuba tubyogera it is not that we are biased but we speak from the informative point of view we speak reality. We are realists. Wangaya lwabwa. Eno message agifunye okuva omwaka oguwedde okuva mu gw'omunaana. Nga alabwa. Ne bamukubira amasimu ne bamulabula ne bamugamba oli ku listi egenda. Jo mwamulabye. Yalabiddwako njo naye ngero omulaba omuliri guli weak. Enfasi ya bulijjo. Yes, death is inevitable. Death is inevitable. Omuntu yenna asobola okufa. Tekiriko nti oba wa myaka emeka wa myaka emeka. Asobola okufa at any time. Naye zino ezimu ziri questionable. Ziri questionable. So eno yetulu ya utabayisiwa jadde akozesa ebbanga lyonna. Agikozesa wonna waayagalira. Wiiki ewedde ne bagamba ne bagamba ekibuli ekigenda okubeera mu mabusiramu be nakasera batabuliiki lutabayisiwa amaze okuinfiltratinga institution zino zonna weyamala okuvuuza abasiraamu abaudi Kampala n'asigaza resistance yali eva ekibuli n'asooka n'ajjamu omu n'amanya empagi ya muzaata kagisaasaanyaawo aba amaze osasabaga abantu begundi b'ekibuli mwalabe ekyabaddewo yesterday. Can you imagine? Olwaleero ndi Lwanga n'agamba nti nze ndesigninga obukulembeze bw'ekibuli because of past struggles, because of A, B, C, D. The following day, Lwanga ali ku ttaka. Religious institutions. Kati kyebayita Catholic institution kyagenda ogikola agenda sandika okubayenjebula simply because they were vocal in the just concluded election. Balina impact nene nnyo.
Bafadha naye bwana bafadha be Masaka. Catholic community yasinga kubeera very instrumental, very vocal, very loud and clear concerning the political affairs of the country called Uganda. Mukalwaka wente. Kati kino wetubigamba abantu baya muntu okwogera kino. It is reality. Na ye mweze babuza ekibuuzo eggwanga lino mulirinamu stake eky'Omuganda ina gy'atalina. Mulinamu stake ekifamile ya Lwanga gyetalina. Mulinamu stake ekifamile ya Yasinika Oma gyetalina. Mulina stake ekimuggwanga lino. Famile ya Muzata gyetalina. Muzata talina baana be. Boje batalina stake mu ggwanga lino. Muna Uganda, ordinary Ugandan. Omuntu wa wansi, a common Ugandan from the ghetto, gyatalina. Stake gye mulina mu ggwanga Uganda. Abaana mutadde ekitalya. Abaana mutadde ekigo. Abaana bali mu kavundya makomye ne mutecha chambers ezenjawulo. Stake gye batalina mu ggwanga Uganda. Which kind of stake do you have in the country called Uganda? Yet you're even foreigners. So kati utabayisibwa, ensino tega utabayisibwa yani. Gino gye emizannyo gy'asinga okumanya. Gino gye emizannyo gy'asinga otegeera. Naye eno weapon ate abantu tebagimanyi. Tetandise gy'okkola. Badictator bonna bagikozesa okwe-eliminating abantu, not even in their own countries, not only locally, but even in the diaspora. Element gyo nebaagala okwe-eliminating, bagye-eliminatingirayo. So, mwakirabye kyayagala kati okuyenjebula religious institutions zonna. Of course yasooka n'akwata bana abalokole n'abacompromising. Abo nemwe ne gisirika bwegiti. Bonna basuba babalokole. Weyatuuka ku basiraamu n'akozesa sekiti eno ey'ekibuli. N'atandika otugumbula basiraamu. Aboodi Kampala bakiiko naye batigimbulanga nga yeekwasa bwe yatigimbusa simanyi abagundi ba ADF. Nyola okubanga bano balina resistance ey'amaanyi. Yagamba entigimbula y'abasiraamu baali bakozesa katwa okusinga. Abadde baeliminatinga ku street. Kyekyo yakreatinga akabinja ka DF, yakreatinga akabinja ka M23, akakozesenga excuse okutandika okuyiga abasiraamu. Kyekyo buli muntu yenna afa mu ggwanga Uganda mwemubettira akabinja akatta abantu bano ku street, akatta Bakaweesa, akatta Kirumira, akatta Kagezi, akatta Abiriga. Kabinja kalimu SF sibe semwai. Naye enkera mutandika okulawuninga up buli yenna ayitibwa omusajja ow'ekirevu, buli mwenna omusajja gomulako w'entalabuusi. Embateka makwende bavundire ye ne mukuba. Stake tije mwina mu ggwanga Uganda omuntu omulala yenna gy'atalina. Stake tuli masanganzira. Wetwogera ku secret genocide egenda maaso mu Uganda. Muwaso mu Buganda, the attack that is going to happen in Buganda. Lutabayisibwa twakugamba n'ekyakuleeta Baganda be baakuleeta, you wouldn't be occupying that seat. You wouldn't be. If it was not the Baganda, if it was not Buganda region, if it was a central region, you wouldn't be in that seat. But you are waging a war on Baganda. Where was the Chibuzo? Not Sheikh Zubayiri Kayongo Butwa. Echenja uloti ye akatoba wakamokubira mu Aga Khan hospital. Ati otuka ne kamusensera. Kayongo Muzata olujoka kwa religious leaders kagwa Lwanga bano Baganda bakolaki kati olutalo lutabayisirwa oluli mwendo tamu y'ekyamu gyali mwegenda olutalo lugenda kubeera ku institution yeza religious institutions kubanga cultural institutions zibadde compromised. That is why every Muganda is asking where is the Kabaka as of now. Where is he? Wotunya physical appearance ya Ronald Kabaka Muwenda Mutebi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Namaziga gakuyitamu. The same way mulaba engeri balangiramu okufa kw'abaana abantu is the same way ulagenda okukera bagambe nti Kabaka Muwenda Mutebi kapoti. Tikapoti. Muze tukakudda tutulaye tutandika okutula bwe tuti. Tabyenda bakoba ageza kwogera eby'ekisirusiru. It is on record. This government has been eliminating elements in the videos using this weapon from the one. So kati abakatuliti ate mwetegeke kwa mukimanyise kandi abeekwasa ono simala googera nze simala googera ono mujega ow'enzige n'abeekwasa mu abamu ku byakalulu ne tabayiswa n'ageza okuleeta ekiboziso eky'ekisiru
Busimanya Uganda yalonda on tribal lines, Uganda yalonda on secretarianism. Kayesize ku madini. Toyogera that kind of nonsense. So, there is a war that Lutabaiswa is waging on Catholic community as considered to any other religion. Of course, Rawasamu Chagena Maso. Naeka target jasinga kwe kujamu elements hizo nazine zili voko. Zone mpaji madini muno. Ayaka buli institution yo naberenga yajifunga nga ntamu za butamu zibwati. So, he's trying to eliminate every single individual who is influential, who is critique of his tyranny, of his impunity. It is a tragedy. Tuli masanga chibaita at the crossroads. There was a masanga zira. Masanga zira. We cannot behave normally. In no circumstances we cannot. Neruta baisirwa. Be no your nabi kole, but time is coming. You're on your way out. And we can assure you, every single individual that you're killing today. Buli muntu yenna gamuli mukubanya abonyo olwaleero. At the end of the day, they must get justice. Kale no wibani mugitegeere. Butwa omusajja twamulabula, abasajja alabuddwa. Alabuddwa mwe babayine. Nivone muda kuwedine kutuma TV ne mutandika kukola press conference mwogere byekisiru. These things that are happening today, we always predict them before they happen. That is why try to bagamba balwana ne pages zino. Here yori kino bagitwala, nitujja kwenda bagitwala otujukazanya ko ojiko myamba de mayibananzia nayo. Kwa kamange yangu video kumatena nga bakozema ati bageze bateka nga ba editor. Muchanzo ko yako simanyi batuyinzo jiko de kayimingira dali tujikomyawo. Neko tomanyi wachi bazirwana, tomanyi wachi utabayisirwa, awandikira Facebook, awandikira Google, ngayagala platforms zino zijibwewo. Kubanga buli lukolwa abagendo kola, we alert Ugandans before it happens. I can assure you, Bishop Lwanga, it was not yet his time. Tebate time ye. Kale tumanyi otugambye ati Mungu abasazeewo, Yesu abasazeewo, ne wali wokufa okujja. Yes, nga time wetu wali wokufa okujja nana akabenje nakonga kazi akabenje ba accident. Usoro kwetu usako go kenyini nako mitize suicide abaji committees nga yesse. Kati musanye kwa hapo zoyinze. Time yobo timutusizako. Buli wabana abafa ina abnormal circumstances nga mbera ye mufiti za mbera jali mu naye nga teyandi fudde. So kati mwena balowooza ati utabayisirwa ba propagandists ba apologists nga mwogere byekisiro mutegeera abantu banyivu. Across the entire country abantu banyivu. Abantu banyivu nnyo. Sheke muzano na bagamba muzimu kwa kugenda kululuma wano. Gululumye mu family kuyinganya buli muntu yenna. Gene try tumanyi mu family. Kuba lutabayisirwa ya compromising na ba family members ne baba sent bagezeko forging a report. And this is evident. Nagenda chibuli nagezako compromisinga leadership ye chibuli chechimuku buzibu obulyo sawa zino. Ne mwawulire sheke ndira ngango alikulira. Ndi bagamba sayo no muntu ali mu target. Jeje wobuyisiramu ali mu target. Tumanyi kiri chibuli awagulu. Kati buli katundu konaka badde voko namanya nti lubage badde voko eyo nagisanyawo. Namanya nti chibuli nakasero byebimuku group biri mu buyisiramu ezibadde ziresistinga teraneye obukumpanya bwo buyaye bwe n'obubibwe wenjogera chibuli nayo amazedo jiyingira mudda yamazedo jibreakinga down. The moment we wagenya mu institution yonna ajjamu mpaji Lwanga, ajjamu omuntu ali voko, ajjamu omuntu ow'amaanyi, ajjamu omuntu yenna gwamanyi nti yekka yayinza omuzoganya okumulemesa okutukiza agenda ze ngo yamusanyawo. That is why Sheikh Muzata is no more. Byonna imulabe bigenda maaso ekibuli saa zino muzimu gwa Sheikh Muzata gwalulumye. Omuzira tamala gafa, muzira tamala gafa. Kati gwebuuze lutabayiswa abamaze abayina kyamazobala webuuze okyayinza okuzaawo muzaata. Okyayinza okuzaawo muzaata. Nabyendira nga yogera nga ina shakinga.
twabagamba wiki ewere tubagamba musajja abalumba sala yonna ne tugamba benna kasero waliwo omusajja omulevu owomulevu omuyitadoza yali omwogezi w'omuzikiti gwenna kasero yobaye mwami kifampo werubaga ne tubaga listi yalabise eddagala amanya gammwe kwegali kwe bagenda okunjubula in a space of 7 days Lwanga ali mukabuli ataba babadde ngatta badenga batwalako mu ddwaliro batwako ayekike batwale nakasero era singa na kino babadde babazente kubaka nakatoke babakuba kasera kuba akatuka kutte emyezi ng'ebiri kagenda kutiranga mwaka akalaka okusinza ku level zena ne response yombirigu akalaka mwezi nga gumu yakasigala mu mubiri kasaba ade bategerete agenda funa atake no jolo andivudde ekyabalemesezo kyabadde kimu nti bagenda okuba ku simu ya Lwanga tagikwata bagenda okuba ku simu ya Lwanga bagezeo compromising abo basula nabo gwade basula gwali lutabayisuka ya dagalo kwesa ade bagala bajje Lwanga bamuje mu makage wasula agamwe bukatulisi bamutwale ku kesi clinic bakwaye ekike ngolede mayiti ye plan jimade nayo bamutwale yonga mayiti balimbelimbe gwanga nti ali kundiri kumenga ya fadda pateka bifana nyinga ali kuba muteko byo oxygen bamuteko bichibichi bamuteko zikanula nga kufera ye plan jimabade nayo eventually omuntu webade balino bakubiza plan yenu oba yati deputy wakatona yayambe buyambi bakuwa kusimyenga teliko strategy bwe bakozesa eyokubatwala mu malwaliro gaabwe IHK okutaka ex clinic negwa butaka bakole report byabwe ebifo era Lwanga litagenda kulangirira lero nti mufu plani yo yadde kumutwala mu ddwaliro bamutwale mu ddwaliro bamutekeyo nga wiki bagamba ali bubinnyo eventually after like a week bamulangirire nti kaput yeyo government yatabayisibwa Lwanga pulani ate before ngatabana mwaka nokatwa yali yakumu assassinatinga bali bali assassinatinga nga papa oyo yakajja diru gye bali bazanya yali mu bilioni za sente zisuka 20 kuchala kwa papa sente zebagala okujja kutijjwa tenna mugongo kana kasajja kalwabogo Lwanga yagala bale messa kwa mukimanyi Lwanga yabera voko nnyo ku kya sente badenga bitu bya sente kwa ne management ya sente nga siwa kuzanya Lwanga gamba ko nabakozi nabaga bataka kuwa ekimu kya 10 kira kibasalibwe ku musala kati Lwanga pulani gye bayina yo ku assassinatinga yali even before way back nga papa yakachala awo kubanga Lwanga wajjana taliko kukola emirimu awo nageza okubustinga dalasi sene ye Kampala laba wajja nazimba ekitebe kya banka ya Centenary yabakatuliki kati banka ya Centenary yakatuliki lwa police zaayo nejja na yefuna ba client okuzijja mabanka gaabwe gonna buno bu Jeff CEO sima ya kwa ini banka kachicha chiyo yenna Equity Bank ezabasalimu salezo na ba client ne basically bajjeno mugundi negena nge take out branches zane zikazuwa negeza ko bound competinga kati bageza ko mulwana okuyita mu Bank of Uganda kabakoisa policies ezenjawulo nibagala omuntu ekako reserve requirement ze sente banka zeteekayo neziteka mu Central Bank nesikale ngo operating ezitekeyo okubalaga tojja kulwaninga bankrupt ne bataya ku Centenary Bank omudidinga mungi okutalina mateeka naye Lwanga nakuba mu Rome ne basindika capital nga awera eventually bank eno negaziwa ne kati oluka lwonna lwali mu sente before kayina Lwanga wajja natandika okubayo obusale obukuba lutabayisirwa byatayagala awo ne gujja bagira naye bino byonna Lwanga tumugamba Lwanga lowooza social media Lwanga tumugamba bagala okuzanyisa emizannyo lutabayisira nakwata basipayina abatadde makanisa gonna abatadde mizikiti gyonna
akozesa bana balokola boya bavunza dda tiwachi his excellency yabagamba kuna kulwa jana ni rumu kana okufaako tabayiswa yawa pretending alesa na dini mu state house yakwina mu mukono way back in the 70s yakwata ba spy na bateka makanisa gonna mizikiti jonna kamba buye tell him religious institution yona kati operating independent tell him ba spy tell na yo bali basumba bali ba father bali ba reverend bali wogenda ngono musajja ateka oba spy tembagamba obukulembeze bw'ekibuli mwawedde dda ettaka lya IU university bali agala ebyobusiramu byonna ebyobugaga by'obusiramu byembadde mulemeze mabega kubanga omuntu omu yali voko eyalinga threat kwa ajena yotabayisire eyokubba ebyobugaga by'obusiramu byonna yakozesa mubajje ne babba ebyo byonna byali managingibwa obukulembeze bwa Odi Kampala mukadde kati saazi wenjogerera ab'ekibuli nammwe mwekaabire yasooka najjawo muzata omuzibu gwa muzata gwalulumye pastor geri ekibuli mugiraba ngabateka una bategamu emmotoka akozesa bano bakibate kati wetwogerera sawa zino obusiramu namwe mu Uganda empanje badde sigaddewo ey'ekibuli neye nakasero nayo ndabanga eri nomo kati obyakola agenda buli ona wamanyi buli institution yonna buli organization yonna jamanyi nti mulimu omuntu critique empagi yonna emulemesa agenda ya life presidency emulemesa okunyagulula eggwanga lino kubanga bagamba ono devil yennyini. They came with 3 missions. They came to steal, they came to kill, they came to destroy. Zonna mission yesatu bazembakinzeekera ne bazituukiriza. That is why killing to them is okay, is no more. The bloodshed that is on their hands is close to 2 million people across the entire region of East Africa. Gugasa bebase mu Uganda, bebase mu Sudan, bebase Congo, bebase Somalia, bebase mu Kenya yonna ensi tolwedde genocide bakubyetinga Rwanda. Rebel groups bonna bazateekateekawo. So killing, assassination, poisoning under Museveni regime is real and it is normal. It is a normal business. Normal business. Naye Lwanga omulimu twagukola. Ne tugamba papa yano oyo musajja te papa yana je. Ono kazimba bye tumugamba lutabayisiwa taliko kitaawe, taliko mwanyika, taliko mukwano gwe. Amanyi family yokka. Koveri oli musogo omukolera ki? Oli munyankolo omukolera ki? Oli muteso omukolera ki? Oli muganda omukolera ki? I'm not trying to be tribal, but that is the reality. Tako ina mu interest yonna maloko eserina kuzanyisa ebizaji na ku eliminating. Na ku eliminating so great weapon. Na kuyetinga conflict. Byonna ebyaba father Kibuuka Jacinta obukubagana bonna ne Lwanga. Ne batuko kuba mu Catholic. Bonna yalingana nyengeri jayinzo penetrating mu Catholic Church. Kubanga yagala buli institution yonna agicreating mu conflict. Buli wonna wagenda. Ne yetekere bayina yefula tabirimu. Na yazi facilitating no ziteka mu sente. Buli institution yonna agicreating mu conflict, omateka conflict, nazifandinga no zifandinga, nazimonitoringa, nalabanga zigenda mu maaso nga anoonya engeri yonna jayinzo penetrating mu system. Simply because is micromanaging the country. At the end of the day, mbamu jagenda atizimbase. Tovala ababoda boda wa Museveni. Abatakisi bayomba gena mu state house. Amakanisa state house is just micromanaging the country. Kati akuyetinga mu conflicts zino ngamanyi at the end of the day out kamwegena kubeera etya. Obukubagana bono badde wakati wa Lwanga. Ne father Kibuuka Jacinta. Ne doza ne musalawo eventually yakomawo ne bali consilinga. Bono obukubagano. Yasoka nabateeka mu spy ne wenjoge ya sawa zino ne mu message mugenda okubeera mu ndaku lwencha ba spy mbali mu bafazaawo abagabe vinyo abamu batukane ku meze entukuvu bino Lwanga byamugambibwa before
Nemba gamba wano bannange. Lutabayisirwa katoko asinga okumanya. Eno weapon mbadde ngagikozesa. Babaleeta ne kibayita okugema. Babaleeta ne kibayita okugema. Nenda bakazimba ageza okuyikalenjinga abantu okugema. Kugema ki? Kugema ki? Which COVID? Batu bali mukunjubuka nga birwadde bakunjubuka nga biyenje. Bakunjubuka bwavu. Bakunjubuka birwadde birala. Musiriwaza abantu. COVID Uganda katonda agiyamba buyambi. It is a cash bonanza. It is commercial. It is political. Ebiteke twabagaye balagaye bali leasing entebe kusawo entebe. Kali kawani. Ebiteke ne bali mu basiri was. Bali ko yali ku quality chemicals. Company ya muwozi ne mukyala we. Kati bagala ko iseno chance je bali na utabayisirwa. COVID ya mulabanga kirabo. Bonna bayagala ko eliminating elements zonna. Nagamwe ndaba key figures. Mwenda abantu bali influential mu society. Bagenda kuleja bidino musimanya mwekalejinga abantu muba motivating bagemebwe babalo obusente obwo mubagenda bakubira mu ebiso sadida ekute myezi gyongena ekuteka wali mutaka eno weapon chance javunya COVID bagenda be eliminating abasinga ne makomera bajje ku senta zezenjawulo gotwala buli abana ba Peoplepower nane tubagamba kiri kile takajja Uganda likeriya teli muntu yenna goyinza kuba ddagala goyinza kuba ddagala kulimira without his or her consent. No way asobola okukkiriza kati Lwanga olwaleero teriyo kubuusabuusa teriyo kwebuuza teriyo kudda ku ki muleme kusirwaza bannayuganda mu kimanyi afudde sukaali muleme kusirwaza bannayuganda Lwanga Kadino Lwanga Bishop Cyprian Kizito Lwanga. Family, if the family is not going to be compromised, singama wade mwajeko da samples kumulambo gwa Lwanga. Singama wade bagezi church. Singali wa mtu yajeko samples za Lwanga. Ngatemuna gana mkole postmortem jibage tuwalo mulambo kudu. Bakole ko postmortem balitechi report ya K4. Bagana bagambo ya fude sukari. That is total nonsense. That is shit. Lutabayisirwa bulambo gwa Lwanga bumaze unakatwa. Nakatwa katali kwa dokunyonyola n'okubuuza omuntu yenna. Mugenda kutaba na Uganda okutuuka dde mulina stake eti mu ggwanga Uganda ne butalina so twabagamba mwenna nga mugenda twala emibiri gya mu Bagema lutabayisirwa yabasiriwaza yateeka substance mugundi mupisa mbali mu Mugema n'abasiriwaza baamulabulirayo ne bamugamba omulibiri gwe gukontana n'eddagala lino erya Zeneka baamulabulirawo nga tena ng'ejjayinza kwegemesa kyekyo lwaki mahanga gonna gye batwala eddagala lino okugema jonna mahanga agagema agakkiriza okugema basookera ku bakulembeze ba ggwanga weebuze lutabayisirwa ng'ali mu myaka gya lusuusuubo nga bagamba nti COVID yasinga ku tabakadde as compared to the young. Why would they go to immunize the MPs, the ministers, simanya aba prisoners, simanya aba soldiers first nga lutabayisirwa ali mu myaka gya lusuusuubo ali more vulnerable to COVID than any other person. Yene batamugemerawo. Temusiriwaza bannayuganda. Wano otugambye tutabayisirwa tuluizo nazo badde okozesa bannayuganda baziguddemu. Tokyali kyosiwaza bannayuganda, tokyali kyolimba bannayuganda. Wano wetutuuse kitubagambe kyonna, it must be collective effort. Na mwenda bakoya lutabayisirwa talina muntu we. Twagamanga Lwanga ekibatwala mu State House Kazimba, ekibatwala mu State House Kayanja, ekibatwala mu State House mubajje ekibatwala mu State House mumanga tebuli banyambe omusajja aliyo kutugimbula bannayuganda enkya neggulu aliyo okunyunyuta omusayi gwa bannayuganda still wagenda kubakozesa amalaba eliminating kumanya ani yali asinga Samu Kazola, ani yali asinga Elia Kategaya, ani yali asinga Nobo Mayombo okumanya Museveni n'okumukolera, ani yali asinga Kazini, ani yali asinga Nyakayirima. Where are they? Katabazanyisa emizanyo gy'ekisiru ne muvayo ne mutandika okwogera eby'ekisiru. Museveni is a real devil. Real devil, a real blood sucker. So wenjaganya okusasira bakatuli kimwenna mu ggwanga Uganda. Naye wagenda kubeera otalo ensasage yennyini. Attack, a real attack, a war is going to be waged on the Catholic community mu ggwanga Uganda.
simply because of your vocal voices. Zemwalaga mukaluka na kutubaddemu. Of course, Lwanga yalina weaknesses ng'omuntu yatuukaawo n'ozanyisa emizannyo egimu. Netumalira tudula mu layini. Naye nga strategy zonna kiddamu zonna ne kati nkyogera Lubanga. Strategy zonna ezisigadde mu ggwanga Uganda lutabayisibwa azinamu ba spy. Gana baba recruiting nga basumba. Gana baba recruiting nga bafaza. Ekirungi Lwanga kinabadde akimanyi bulungi nnyo. Nti abantu bonna baatwa naye ku mmeeza entukuvu. Nti abantu bonna nabaana bo busenge. Timu yonna gy'akola na leadership ye Lubanga abadde akimanyi nti lutabayisibwa system yali emala dodge infiltrating. Kasi Lwanga batokyamufunye. Kasitama no mweliminating oba tokyafunye muntu ate bw'atyo. Kijja kuba kizibu mu Islam okuzzaawo muzaata. Kijja kuba kizibu. Kubanga lutabayisibwa amanyi impact ya religious institutions agimanyi. Agimanyi naddala mu nsi zino ezimu. Gendako e Congo. Obukatuliki, Catholic community. Erina a great influence concerning the political affairs of the country called Congo. Munsi nyingi ez'Obuyisiraamu Muslim community esalawo. Genda mu Southern America. Obukatuliki leero bungi nnyo. Community ene y'Obukatuliki kati amanyi impact ya religious community mu nsi yonna concerning the revolution. Basobola sparking a revolution boboka. Lwaki buli muti gwonna buli mpaji yonna ajja eliminating. Naye gwe genocide gy'otandise okukola ku Baganda, all the key figures mu Buganda tubuulire. Olinamu kiteekeki. Bakasire eggwanga n'obanyiga. Bamuzata n'obanyiga. Zubairi Kalongo n'obanyiga. Lwanga omunyize. Nga tekiri kwadde n'okubuuza. Gwe eno weapon. Omusajja in fact okuttako omukyalo gwe bayita Nebanda sena Nebanda ow'Obutalejja. Olw'okuba nga yali amaze okuyingira mu ddiru zaabwe ez'amafuta. Famire ya Kuteesa. Nga bakontrolinga amafuta g'ebunyolo baagala okuba buli kamu konna akaliyo. Ne balipotinga barrels mu simazi biliyoni oba bayogera biliyoni 6. Kumbe nga biliyoni zisukka mu 10 eza barrels baali bazudde mu gundi. Mu oil city eyoyima. Kati omukyalo no yabeera voko nnyo. Sirabangako mukyala lutabayisibwa. Janet Kataya Museveni nga omutima gwe gumuninga gwa baawe gwa sitaani muddugavu. Sirabangako wonna we yali avuddeyo n'ayimirira ku maviivi ge n'akondeminga oba n'agezaho okulaba nga aweerereza baawe lutabayisibwa nti se yassa omuntu nga yayimirira ku mulembe gwa Nebanda. Simulabangako kubanga omusajja gwe bayita Dr. Nzivuwa nga amaze okuweebwa sampo za Nebanda ogenda ozicekinga bamuwambira ku kisaawe Entebbe ng'agenda ne sampo zino South Africa. Sampo zino bazimuggyako. Nibekola investigation ezaabwe ezitali independent wadde. Nibali balimba ensimbu Nebanda yali afudde simanya biragaalagala mu bali yabimukuba. Bwe yali afudde enjaga naye nga alina akikyo sense. In fact ono y'omu ku bakyala babulirima mwoyo ekakuba abasinga mwayite munnamu mwayite mumanyi by then. Basinga generation ene yaffe. By then I was following your politics. Sadina Nebanda yali tuvuko yali wa NRM naye nga it's a nonsense woman. Lutabayisibwa yamunyiga akatwa. Tebitandise jjo. Kwendaba koba ngo jjayo yogera by'ekisimu babayine. Tebitandise jjo. It is a mission that lutabayisibwa embarked on way back. Galo tuleko state y'omusajja gwe bayita Kyanjo. Kwa lutabayisibwa yagala mu parliament eyo. Oba ku ground ne ba politicians abatana adda amagezi bayinza okukozesa amangu bayinza okucompromising amangu. Kyanjo musajja amunyiga akatwanga akozesa kasinje ku tripu gye bali bagenzeeko. Tripu gye bali bagenzeeko South Africa. N'amunyiga akatwa mwe ba parliamenters abagala okuzungazunga ennyo na namwe abali mu opposition babadde smart trippers. Kadaga bagenda bazanyisa gye emizannyo batandise ddo bazanyisa. Bagenda banyigira kwezo munja ziwulira. Taliko wakunyigira buli wamu ne mu diaspora akunyigirayo. Kyanjo musajja yali ayogera musajja yina amagezi. Era kika constituency ndoza erimu kati RNC Wanyana. Ndoza yava yawo mu kaluka lyakawedde aka 2021 mu kisanje kino kiri mu kuggwako n'ayita mutabani we. Nkata kyayinza ddo okwogera
embugubugu yenna ali ati yenna takyalina shape sajja yamunyiga akatonda bagezaako mmujjanjaba emagombe yasimbayo kitooke ne mwenna mulaba state gyali mu ssaawa zino kyanjo kati bino betwogera tuba muzannyo waayi baganda akimanyi kibali bamutuusako mu 29 had it been a national cause, if it was not a regional cause, had it been a national cause, Lutaba Israel's regime was no more. Yali amaze tuka ku nkomerero yayo. Kati amanyi impact ya religious community oba institution, amanyi impact ya cultural institutions yetu lwaki bonna leadership zonna ojagende busoga creating conflicts mu leadership yayo bwakabaka bwayo agende bunyala creating conflicts agende buli wamu wonna agende wamu na musanyewo kye akimanyi. It is a threat to his agenda of life presidency. Toba kwebuuza. Lwaki mbagamba wano kati ebintu bino bigenda mu maaso. Ate mutandikemu omuntu wenna alina se alina influence asobola okwogera ebintu bino. Ate mutandika okudda kuno mutandika okuba yegeyege. Mutandika okudda ku ndawo za social media tetugenda kuba diverted by that nonsense. We have a clear agenda to achieve. Whoever we share the agenda with, our agenda, if it is common with your agenda, then better stay focused. Tuwane no lutalo kutusa okulugusa. Jo, shega sule ndiro wanga mwale stage ya yogere demu. Nale kulida. Nga bageta tamaza kusesinga chiddako. Tamaza kusesinga chiddako. Omusajja amaze okuyingira ekibuli kyange no bati ekibula tokiwulire. Yamala okujayo mpajiru waga namuwa Butwa. Na compromising a family, na compromising a leadership yayo. Bakoleki fake report omuzimu kati gwalulumye. Gubayingide mune gubasensera. Omumbere wonna wene tugawe kweke. Kazimbo oli mukuzanya emizannyo egy'ekisiru. Ono tabayisirwa si kitammwe. Si kitammwe. Bino biwemmene ku byajja simanyi zino zi dinosaurs, zino zi alien. Zino ku change buli zino zikanya musaayi. Tebeta kana kumanya. Babako esozanya emizannyo mikyalizo ogenda okuzanya. Damu n'obusiru bu propagandist bu apologist wa Museveni gwe Museveni mutegera bulungi. Secret weapon ya Katwa agenda gikozesa wano. Baji kubaka gwa ngelako isaka sajagano ke kamukano kakasinje the same way yakateka kunyonyi nakatika ne honorable charge bagenda ku triple bali bagenze ke South Africa. Mwotero mwebali musajja mubamu kubira Akatwa bugero tuwa kumacha uli omubita kyetegera ekyamuyamba ne bamwanguya ne bamuddusa pampu jukira musito ngageza okuwa story yera kama bamuddusa kondo wozobe obana anda ne ba India then eventually bani bamushooting ne baza mu dwaliro eri ba specialist yawe London. Ke kamune bakakozesa ne kagenda ne kabukuba kagwa kamwadawo ti masiki buli buli ko basimya lingo busimya linzi waliwo basipure bazo bukwa mwotero nga webase bagenda bakuba bwempiso kakuta secretly bakakubelero myezi ga mukaga mugwo munana bakulangirye kaputi omunabo gwa Lwanga family mba muli bagezi mwandi badde mwagujjeko da samples ezamwe mulebe kulira ki report ki postmortem ekigenda kuvera utabayisirwa mwago badde nago mu control yabadde ojonga atambula ngero omulaba ali very weak pulani yabwe yabadde yakumujja bamutwale bakole ki fake report era kyema bagenda okukola batute mbakoze postmortem mwandi badde mwajjeko da samples ne muzekeberera sina mu Uganda ne muzekeberera Catholic community church ngagga kambagambe mwenna buli muntu yenna family yonna bino basiri wazembe simanya afunde covid kagwa buli yenna key influential person agenda okufa mu Uganda ene key figure yenna family kyemanga musoko kola mu bajjeko samples temunyegana kunyega polisi munjiwa mulambo mu bajjeko samples temuzikebera na mu Uganda kubanga obulwaliro bwonna obulimba specialist mujinemu abanyampe eza muzitwale South Africa eza muzitwale Europe eza muzitwale India obe America jembamuke ya samples zino mutegeere kitubagamba bile byokulina okola ki fake report
mujja muleeta obubugo bw'ekisiru ne gavumenti yamwe y'ekisuba na bannabakooba basome ebintu eby'ekisiru bakasenje saba bano beenanga mubalinde bajje n'emitwe gyabwe gitali mwadde obwongo obutegeera. We cannot entertain that nonsense. Tetusobola. Lwanga wandibadde togera ye twakulabula netugamba abasajja baabo gwanga mujje naye abantu bane bazze batta mumwebuuze ekintu kimu mulina steke kimu ggwanga ne mulina naye nga babalijasire ne mugenda muzungu ewalu tabayisibwa abadde amabaasa mugenzi omusajja ali mu kutugumbula bannayuganda ali mu kutugumbula abantu ab'enjawulo bino biwemmende ku bitugumbula buli muntu yenna bagenda kukola essaawa emundu zansigaze eddakiika 10 tuli mu Uganda alosanga balwisa nnyo naye mbali zina kyakukola olw'embeera eriwo. Tebalinaako wadde gwe bagenda okuleka bagenda kuchenjebula kyetubagamba mwenna balinze busamulinze li vaccine bino vaccine ddala abaana bali makomera babuulirira wano ddala bali makomera mwenna baactivist ab'enjawulo abaana ba NUP abaana ba Peoplepower mwenna ba political prisoners tokkiriza ko kuba kiyiso etteeka li very clear waba bawula mbagamba bebakubye nti babakubye basulamu naye babawulemu otherwise bagenda eliminatingira wano. Ono tabayisula ekiyitibwa okutta akazannyo kakamokerasi kaasinga okumanya n'akasinga n'omuwoomera kukola walinga mayiti zigudde naye tukugamba byonna bikole obudde bugenda okutuuka malayika z'okufa nawe zikuyita saawa yonna tosobola kumeekera bannayuganda kukaba maziga bulinaku abaana bakaaba kano kagulupu kabana basajja batigimbuzi kalimu SFC kalimu abasajja ab'obutwa nga bo bamukubi b'obutwa clear well trained not even in Uganda kalimu akagulupu akalaka click kabasasinizi kalimu SMI kali connected kwa SFC kagulupu ano gamuke bako isokuta mando kagulupu kegamuke kata omugenzi kagezi kekato omugenzi kigundu kekato sheke kirya kekata sheke Mike kikamuke katta moyo gwa ggwanga kirumira lutabayisola ajja n'empaleze najja n'ekitweche najja nga azunga ekirombo azze ku witnessinga the sin naye nga amanyi kyekiri emabega gwe teweebuuza moyo gwa ggwanga ya meeting lutabayisola tebannamukuba masasi. The moment you release the information like this waita omwezi gumu kagulupu kana akalimu kitamaniche kaihula sejjusa ne batwendi assassins bagenda bamalawo obulamu bwe. Tubagabine ebintu batebinagwawo oba wetegula ekibabu buuzaako bakaleke bamuzanyisa emizannyawo mu poliisi naye Katonda yamuyamba buyambi kaihula yali amutadde ku lisiti yali ku lisiti bakaleke yali ku lisiti y'abagenda okuttibwa lisiti eyo eyaliko Kaweesa eyaliko moyo ga ggwanga kirumira bakaleke yaliko bakaleke n'abitegeererawo bamaze omunyanyiza emizannyo gyalimu ssente n'abomba yajjako abamaziga mu public yajjako abamaziga nga loze public egenda sympathizinga naye public ejja tutuuka tena egenda sympathizinga nange nga mbaze okunyigiriza bannayuganda ne bagamba mungu yakusaba asayira mu ggwanga Uganda nga temulinayo muddukira bakaleke n'ateeka 10 so wetubagamba ne tubalabulanga bukyali wejiba mirimu jenenye leadership jenenye okusinga compromising ba utabayiswa akuzanyisa emizannyo ze at the end of the day yako ako eliminating akuzanyisa emizannyo za malako eliminating tetugenda kuzikiza ekyo kibagamba baganda bange Fogaruka kululwana tugenda kululwana oba gutonya oba gwaka Guys, access commandinze
bino byabagamba enkya n'eggulu. His Excellency n'abagamba, we are all victims. Teyali safe mu ggwanga Uganda. Family yokka eri safe. Ye family yayo tabayiswa ne yakuteesa. We baluutiza eggwanga lino liteeka ku ttaka. Ate nga their safety also is temporary. It is temporary. Kubanga sawa yonna utabayisirwa. Ne bakulonizibwa bonna bagenda kukwatibwa ku jek wana batakasinese. Tuleza kudda kutugumbula bana Uganda kulinga tugumbula ebiyenje. Ne mutugumbula bana ekasese. Masaka. Bamuleko bali eyo, bannamwandu bali eyo. Ne mugenda mu Western Uganda ekanungu n'oyo kya. Abantu bakumako omunyenga weekwasa. Musibati bwete yabokyezza nga tali nayo. Byetubagamba mwalina ebidinidini ebyo mutambuliramu. Nawe waliwo ekidinidini kirasibe kiriyo isingiro musibati kidini kya yero, kyambala yero. Mweruza bayisiwa gira kera bokeza bakumeko omuliro there and then. Yagenda akuma kubane muli eburuchol. Ngakozesa kano katumwine. Ne Sejjusa n'akumako omuliro. Nibagenda mu Northern Uganda. Sejjusa yasomaga emmotoka by'abantu mu Northern Uganda nga they want to create fear. Mu community ya Northern Uganda ne Acholi sub-region. Nebakumagako omuliro bane babasulanga mu nsiko emiramo ne giggwanga bugwe. Kati guno omuzannyo gwasinga otegeera. Yajja kujjawa yeefulefule mbwe aliko so concern ndi mbwe alumiddwa nnyo agezaako sympathizing ne family. Naye ng'eri ajubilatinga mu mutima mission yagimaliriza. Bali ku evidence bayangu kubasika. Mbabuuza ekibuuzo mu ggwanga Uganda ffe tetulinamu stake. Tetulinamu stake. Omuganda kusamu omuganda omuteeso musogani tetulinamu stake. Tukimanyi muli Banyarwanda mwajja temulina wadde omutima gw'eggwanga. Mukutebuli kantu konna mukabbye. Senda muzimba senda muzyanuyira nziteeka mu project e Rwanda. Kubuga project e Congo. N'oluya ekibuga Kampala onaku ne lukeera. Kyonna kijjudde mazzi kyanjadde amazzi ng'emisolo giva mu Kampala giva mu Wakiso almost 70%. Kekano kagulu bwe tubagamba nti Uganda zuukuka zibula amaaso olabe. Bino tojja kubiwulira ku TV zaabwe, tojja biwulira ku NTV, togenda zibuya ku Bukedde, togenda biwulira ku STV, togenda biwulira ku radio bwabwe. Wano kyekiro kya media bino ebigambo twabyogerawo before. Lwanga n'alabulwa. Simanyi waliwo omuntu gwe twalabulanga Lwanga. N'abantu abali konsanje Uganda bamukubira amasimu kiro ekinyiri ekikonfesinga namugamba sebo twagaye eggwaddako. Nalowooza Katemba. Ensi kateka bino kati kabagaye baganda bange. Bino bye tubagamba olwaleero kambeereko polite ku lwa season eyo gye tulimu. Bye tubagamba olwaleero bye tumanyiiko by'ebitono. Lutabayisiro walifiira bw'ati. Lwongere otegeera ebikono by'ebadde mu Uganda. Watusinako obusunyi bwetuti. We are trying to expose the impunity, the tyranny, the evil acts of this regime. Naye olabira tubayiswa nga awedde wogenda okumanya exhibition y'abaana abasajja. Wogenda okumanya exposition entuufu eya tubayisirwa yanira ebikono bino bye yakoze. Ne mwokyeza abantu wano abutale ekya n'eggulo. Nga mutabani w'omuhooza ayagala okutwala wazimbe nga nagazimbe gaabwe. Ne mwokya amasomero ekya n'eggulo. Banasi babonaabona muleeta emisolo egya buli kika egy'ekisiru n'egitaliiyo. Yet you cannot deliver services. So, wembagambira abo baganda bange olutalo buli lunaku olukya ne babe banje babuuza nti bannange struggle yaggwa akalulu kagwa struggle yaggwa. Struggle as long as utabayisirwa akyaliwo. The struggle is at its initial stages. Katandika butandisi. Tulinga batandika obutandisi olugendo. Ne mukyona kye mmanyi Katonda tanoli yabaddewo n'asaidinga kweyo saidi y'abo abanyigiriza abalala. Eva abeera ku saidi y'abanyigirizibwa. So baganda bange mwenna nga mmaliriza Basiraamu brother Bakatuliki tunyenya wamu nammwe Catholic community yonna mu ggwanga Uganda ku African continent wamu ne mu nsi yonna olw'okufiibwako mukama wange Bishop Lwanga. The same way
Unakwesa kakasinjere kajja bulambwa Bishop Kagwa yalivoko mu Masaka. Kwa mukimanyi tabaiswa oluvanya lokula nti ba father be Masaka obo n'abasingo bunyi bali bogenera kankana. Ngamanyedi wabo abalidinga. Ne bamusanyawo. It is the same way wasanyiza bulamu ba Bishop Lwanga. Kati kwa kulabula okugenda libali religious leaders bona nabaga wike wedde. Nebaga this is a war tabaiswa is waging on these institutions. Nebaga bechiwuli abalumba. Wanje bonabira badde week. Sheke ndonga nasula otawiro. Ngatumanyi pastor ngeriyo. Ngatumanyi mission yaliwo kusataka cheke muzata kyali agala utabayisirwa. Kasozi kana akechibuli. Nitulabula benda kasero. Akwesa kano kasheke mubaje. Okubatigimbula. Tulabula kazimba. Nguba mugezi dakema bega steps singa bbiri. Akasipidi kwotwala bana Uganda. Lutabayiswe emizanyo gya kuzannyisa. Buuza ko bona bazannyisiza. Babuuze ko bona bagizannyisiza. Abasuddewo nga condom. Kuba taliiko munne. Tibuuze kono kadaaga. Namwe byavevenga. Busasi nga teyaliye. Tutabaswa ni bayitali ku ballot. Ka group ke kamu. Ke kawo kadaaga Butwa. Namuduse Nairobi nasimbayo kitooke. Weapon, segwet weapon. Gwe kadaaga mukyala Museveni yakubira essimu. Nakugamba report ya Nebanda. Report ya Nebanda utabayiswa nga mazomu nyiga akatwa. Nagamba ojitte. Titi for tat. The same group na ine kwa akatwa sikalisa dida. Hanu down ovevenga. Bana basajja kambage nebagenda bugenzi mu meeting. Cabinet meeting. Can you imagine? Okwata wesate ya mwesinga. Cabinet meeting. Buli magana akatupaka kamazi. Kwina agenda muna akokulya. Nebyo okulya bibafumide bufumizi mu State House. Ne restaurants onezi mu parliament sazi no bulyo mwazi tya. Kubanga bamumanyi emizanyo lijazanya. So baganda bange sawe weze iseko ndachikemu. Olokubanga muri mugandalo. Katuka kunna kuvulira wamu na ye gonga Uganda liteke maso gamu kama katwa tulisabide. Gwe tugenda. Wo si wangu. Na yetu tugenda kukulekera okulwana. Tugenda kusigalanga tulwana. Katonda hajatu ya majatu kwasizaako olutalo tujja kuluwangula. So baganda bange muzikirize. Page eno kuleko ikoledde. Tugeza kwa kulwana okuzikomyawo neka de nyine ya Fred Kajubirumbuye twali tobaga mu unfollowing nete mu unfollowing neka temudda mu unfollowing in fact mu following kwa mkamange yada nyonyende muti eyizo koma osayo namwe nakundoza ngabiri ageza kwasaganya ligo procedure zonna ezo kantu komyawo page eri enkadde bali mazofuna ba followers ndoze mitwalo nga 3 ngeyongera okukula kati eno yalike iliko mitwalo nga 6 era ati empeje twali zotinze kujja tulizotinze kwa yingide mitwalo ngera kuyingide mitwalo ena so temuzani following tugenda kulwana okulaba nga tuzikomyawo zonna pato Uganda omuntu wa wasi baganda mekamba agalize Eastern Nungi mali tuli mu kiyongobero omukama Katonda abankumire.